nga kabwejungira yennyini speaker Anet Anita Amongo yiwakiri madde sinnamulengera nga atuuka naye nengedde ku bifaananyi ebya deputy speaker Thomas Tayebwa amaze okuba nti atuuka ku parliament olunaku olwaleero. Babaka bannakibiina ekya NRM bamaze okulabika nti munnange batuuka mpola mpola ku parliament era nga security erabika nga si ya bulijjo eyawukanamu ko kweyi ya bulijjo ajobadde obuulyawo omanyi security si ya bulijjo era nga n'enguudo ezimu eziyingira ku parliament y'eggwanga olwaleero zimaze okuleka nti ziggalwa ababaka babakebera nga bulijjo okuyingira kale katugambe nti olwali kiyinza okuba nga kisingako okuyingira munda mu parliament y'eggwanga. Waliyo ki olunaku olwaleero etteeka eriyitibwa UPDF Amendment Bill 2025 ligenda kulabika nti likubaganyizibwako ebirowoozo era ligenda kulabika nti obaolyawo likubwako akalulu liyisibwe oba nga ligobebwe kyekiriwo ku palamenti y'eggwanga olunaku olwaleero. Kakati bagambye nti security weeri highlights bbiri zetulengera ennene security weeri era osobola okulaba nti esusseeko si ya bulijjo. Ekyokubiri ababaka batandise okuba nti batuuka n'ekirala nti embeera y'obudde ennungi nnyo mu Kampala kasana kavuddeyo tewaliiwo mbeera yonna eyinza kulemesa mirimu ku palamenti oba olyawo kutambula kati bwekito bwe kiri naye nga tukuzizzaayo ko olunaku olwajjo kampusi zombi zaatudde oludda oluvuganya gavumenti nga lukulembeddwamu alukulira gwe bayita Joel Ssennyonyi bwe batyo bagenze maaso n'okuleka nti batudde ku palamenti okusalawo kiki bagenda okuba nti bakola. Jjukira nti ab'oludda oluvuganya gavumenti babadde bali awo nga tebabitegeera nga bagamba omuntu akoze atya tuzire oba tugende tubeerewo ng'etteeka lino liyisibwa oba nga teriyisibwa tetulina numbers bwe tubeerawo kigenda kukyusa ki. Kakati meeting gye batuddemu twategedde nti bakkaanyize na bagamba nedda tetugenda kuzira tugende tubeeremu tukipayinga space yaffe ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti tuwakanye baliise oba tebaliisa naye nga weetuli tetugenda kuzira era kiri confirmed oludda oluvuganya gavumenti ababaka bonna babayise ne bagamba nti amujje mubeerewo lunaku lwaleero. Ekyo kimu naye ate ekirala ekyabadde mu meeting y'oludda oluvuganya gavumenti kwe kuba nti ku babaka abasoba abakunukirizeeyo mu 100 ab'oludda oluvuganya gavumenti wabaddewo 30 bokka abalala tebalabiseeko 30 bokka abalala tebalabiseeko ku ludda oluvuganya gavumenti nga bateesa engeri gye bagenda okwatamu ensonga z'etteeka lino ababaka 30 be bokka ababaddewo abalala tebabaddewo. Era bannayuganda obedda beebuuza nti oludda oluvuganya gavumenti babaddewo bameka nti 3 ekibiina kyokka ekya NUP ekiri ababaka abangi mu palamenti y'eggwanga bali ababaka nga 50 mu 3 ndowooza bali 5 mu 7 naye 30 bokka beebazze. Kati saidi y'NRM kyabadde kitya abakulembeze abakka mu palamenti y'eggwanga ab'ekibiina ekya NRM yes bo babadde ku State House era tegedde nti bafunye briefing bonna babaddeyo oludda oluvuganya gavumenti tebagize mu State House wabadde wajjudde bo nga bajjudde General Yoweri Kaguta Museveni ssentebe w'ekibiina ekya NRM era omukulembeze w'eggwanga yes yabayise wabaddewo kyoyinza okuyita a closed door briefing. General Museveni yabayise bonna laga nti bannange nakulwanca kiggwa nakulwanca wabaddewo briefing n'ababuulira ndowooza ekyokukola of course mu capacity ng'eya ssentebe w'ekibiina kya NRM kubanga badde ayogera n'ababaka ba kibiina kya NRM era byagenze okuvaayo nampala waabwe mu palamenti y'eggwanga gwe bayita Hamson Obua n'agamba kiwedde ffenna tugenda kulonda yes civilian adde mu kooti y'amagye yes etteeka liyite yes n'ebirala ebiririmu. Kati NRM bakakasizza nga bayita mu nampala waabwe Hamson Obua nti oluvannyuma lw'okuva mu State House kyawedde dda bakkiriza bonna bagenda kuba batambula n'ekyo oludda oluvuganya gavumenti nalwo lwakkiriza naye mbagambye nti enjawulo eyabaddewo nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bangi beebulankanyizza tebabaddewo. Kakati
katugambe nti bwe guba mupiira ba coaches bamaze ddo okuba nti bawa ebiragiro omanyi mugenda mu football match ba coach mubaleka bbali okitegeera ba coach ab'omupiira batendesi mubaleka bbali mwene muyingira ekisaawe ne mufaafaagana kati abatendesi ku ludda oluvuganya gavumenti bo bawerako jukira waliwo aba FDC waliwo aba NUP ne kale nga tugenze n'ekibiina ekiri main ku opposition ekya NUP abatendesi okuli principal Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Lop go bayita Yoweri Ssenyonyi bo babagambye nti nedda tetugenda kukola ki tetugenda eteeka tuliwakanye teri kuzza ba civilian mu kooti z'amagye ba coach kati abaana bamaze okuyingira ekisaawe ogenda kuwulira kati side eri coach yabayise mbadde kyakulabirako nti gulinga mupiira kati bayingidde ekisaawe coach yabayise coach kitwale nti General Museveni kuba yabadde ayita babakabe ab'ekibiina ekya Yero NRM n'abafalasira n'ababulifinga ne bavaayo ne bagamba nti kyekyo kaka tutegedde nti ye coach lwamaze ogugwe olwalira agenda na Luweero otaliiwo General Museveni agenda Luweero abaana yalesaba abulidde ekyokukola nti mugenda kukola kino yagenda Luweero bya PDM yabamaliriza kati bwekityo bwe kiri naye waliwo omukutu ogw'amawulire gwe bayita Daily Monitor bo kye bakoze nako olwaleero bakubye omutwe omunene ddala ne bagamba nti NRM hands the rope to its MPs balonda abasajja nabo tebaggwayo balinga luviiri lwa ggaali bakubye omutwe omunene ne bagamba nti NRM etadde omugwa mu bubaka baayo NRM etadde omugwa mu babaka baayo muguwa ki mugende muyise etteeka erya UPDF nga civilian asobola okubuzesebwa kooti ey'amagye gwe mutwe omunene gwennengeddeko NRM hands the rope to its MPs egubataddemu nenga mbagambye nti ekisaawe bakiyingira essaawa yonna atujja kuba tufuna ebiraba bivudde mu parliament y'eggwanga of course tulinayo abasasi baffe banaaba batuwulira nenga mufunze byebyo oluvuganya gavumenti terwina numbers kulabika nti lulemesa singa NRM babeera basazewo okozesa numbers zaabwe ate nga otegedde bulungi nti bagenze okuva mu State House nga baba buliefinze ekyokola nga bakimanyi ssentebe waabwe era ng'emukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yabagambye eddayo ekyokola nti etteeka tulyetaaga mulonde yes muliwagire akati ekirala kye tutanaba kulabika nti obule tutegeera yenkula egenda okulabika nti egobererwa kagenda kubeera kalulu nga kakyama kugenda kubeera kuwanika mikono oba kubanga okuwanika emikono engeri gye kiri nti parliament ebeeramu kamera nyingi ez'amawulire of course n'ezaayo kitegeeza nti omubaka n'abalonze yes anaaba alabwa n'anaabaganye naye anaaba alabwa n'anaaba asazeewo obutalonda kuba nakyo gyekiri naye anaaba alabwa kaakati tetunaba kutegeera of course tujja babuulira akalulu kano kagenda kubeera ka lwatu kagenda kubeera kakuwanika mikono nti bannange nze nzikiriza civilian addizibwe mu kooti y'amagye oba nedda nze nkiganye listi enafuluma oluvannyuma nti ono mubaka alonze bwati oba bwati tunaba tubabuulira naye ng'ekiriwo bwekuba nga ababaka bagenda kuba nti bakkiririza mu bibiina byabwe jjukira nti omuntu agenda mu palamenti ng'alina ekibiina ekimututte naye ate era asobola okukola ekyo nga ye n'ajeemera pate ng'abamu ku babaka ebazze bakola kaakati bwe tuba nga twakugendera ku ekyo nti ababaka bagenda kugondera ebibiina bwe tuba nga twakugendera ku ekyo nti ababaka bonna basuubiddwa okugondera ebibiina byabwe nga bonna aba NRM banaagonda n'oludda oluvuganya gavumenti ne bagonda ab'oludda oluvuganya gavumenti bonna ne balonda nno ab'oludda lwa gavumenti NRM bonna ne balonda yes kitegeeza nti NRM yawangudde dda mbagambye nti singa eba yavudde entebe nti bonna bagenda kulonda yes kiriza nti kyawedde dda etteeka liba ligenda kuyita wenaataddeko Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo kale nno byebyo byetuyinza okulabika nti tukubuulira mwago ge tulengera okuva ku palamenti ey'eggwanga twagadde tukubuulira ebyo nga tetunaba kugenda ku ssimu okwogerezeganya ku ssimu okwabaddewo kati wa Donald Trump n'omukulembeze eggwanga erya Russia
tugenze okulaba nga weetaaga okusooka omanyi kiki ekiri ku palamenti y'eggwanga lunaku olwaleero. Kale nno tunaaba tukuwa update mpolampola ku ebyo bye tulengera wano na wali. Bannaffe ab'akawa Mpologoma akolebwa Obwakabaka bwa Buganda okuva mu nteekateeka emmwanyi akawowo eddekende ate nga ali mu grams 25 255 ne kilo emu. Abazadde abalina abaana abadda ku masomero mbagulire Kawa Mpologoma awagala obwongo. Nammwe abalina emikolo mwekwate Kawa Mpologoma munyimise emikolo. Genda matundiro agawerako okwetoola eggwanga. Omusuubuzi osobola okukubira bannaffe bano ab'Akawa Mpologoma ku noti 7 noti 3 mukaaga 2 5 7 noti 3 noti 5 85 18 olwo nno ojja kuba obafuna bulungi. Ate nga nkujjukiza Moody's Management Services nga bulijjo bali bukote ezimbe kitibwa Kamule abo be bakojja kuswesa obupangisa gwaleeyo ng'okwoyo okwogoba n'abapangisa n'ekizimbe apartment bakeedi tofaayo bakwasa ekizimbe bakubanjiza efune ssente mu budde ate nga zawamu Landlord kubira ba Moody's Management Services ku simu noti 75 mwenda noti 75 mwenda 7 03 mwenda 7 oba noti 7 7 8 5 mwemu 25 53 bannaffe abo era nga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ate nga Uganda Halal Bureau ekyo kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba nga biri halaali. Bakujjukiza nti kuliko ebyokulya n'ebyokunywa wa kampuni neddala gwabikola batuukirire bakakasa ebyokulya oba nga biri halaali.